nti abayimbi basiru nkiddemu abayimbi basiru lwaki bw'ovuma abayimbi bwe media bw'ovuma abayimbi abasukka mu bataano ate nga gw'oyimiriddewo ku ndongo y'abayimbi abo n'ekyo ze mukola abakozi okufuna ku ssente ziba z'abayimbi abo abayimbi tugamba ti muganda ffe naffe toddamu tutegeka kuba omulimu gw'ogutulaze nti gw'oliwo okuyisa mu bayimbi maaso TV ziri mmeka mu Uganda oba radio ezo nnyingi kyoliko nti eyo bw'etankuba sibeerawo obeerawo okimanya ali eniyo yagaanako TV omukuba ne radio nti kenze ennaku zino yeetadde ku pressure adduka tewali amugoba kyokka atunula emabega alabanga wali amugoba adduka ekisiikirize kye kubanga oluyimba oludde baba Sam ndi climax wano mugambe wabajja yabadde alina okujjawo aleka kwetusumira nga teri kati nti kenzo mukudduka emisinde nga tewali amugoba ensobi zagenda kukola ki nti nze natubidde video bakuyama wina nkyeza kulabye yakola ki nava eri wansi najja kenzo nadduka emisinde nava wansi nalinnya stage ng'alina omuzindalo ogutayogera alina omuzindalo ogutayogera ate asikako bebekulu omuzindalo omanyi leero producer Raga Piper ku kamera tulinako producer Raga Piper byonna nebitagenze mu maaso gwe munoonya mu kuba oyo recording kale yasomako Piper okusoma nekakoza mutale mpozi ekyo naye nkubulya ekintu kyamu kimu nze nagendako tekiriiko kyakusoma osobola okulowooza nti onyize record n'omaliriza nga tolina kyolina ku kamera kumbe wano mukunyiga ekigalo tekyakoze eki kisoboka producer teyasoma naye yabasinga okukola emirimu okitegeera totandika ebintu ebyo ebitakwatagana kati nkitegedde kimanyi era aweereza kyayi naye yasomera ku mulimu waliwo ekisinga ekyo naye yafangayo nnyo mumasemuka tukabayimiridde towayiriza bangamba kwe bayimiridde towayiriza lwakuba ninawe obuzibu olina alina kya contributing ekitali kitono naye sikwe bayimiridde badde manyi kwe bayimiridde anyway tuli ku The Truth Media go subscribe follow ne Duncan tukomyewo it's yet another Monday okulaba nga tubaweereza ebintu bibadde mu wiiki gye mutabadde ffe abaso gabeera gati tuba tukunkumula naye nga tuli ku climax we tuli ka swimming pool emabega view mugiraba bulungi nnyo wali endongo mugiraba wano tuli ka terrace tutuddemu wali kachayo kawoomerawo okuwuga kugenda mu maaso ey'abatoweeri waliwo water park weeri bw'ogendako eri virtual reality games gyeziri kwegamba climax eri self contained gwe buli kyoyagala programu ya climax nga bweyimiridde olunaku olw'emmande tuba mu byaffe ojja wano n'okiringa olunaku lwa pizza olunaku lwa pizza ogula pizza emu ne bakuwa 2 ojja wano n'okiringa ne ba boss man ne munyumira obulamu ekyokubiri olunaku olwokubiri nawo kuba ku mijiba mikiringo ate olwokusatu tubeera mu silent disco nga tuli mu kudigida endongo ekuli matu chano nya ate olunaku olwe Sunday kabaka live band Friday pool party Friday pool party abakyala babeera babwere free okuwuga entrance yabwere naye omusajja oba oyingira mu mazzi sasula omukazi entrance yabwere okuyingira mu mazzi bwereere so byonna bisangibwa ku climax jangu tunyumirwe okay but suppose tugenda kwatu bayisamu mpola mu maaso awo tuleme bateeka wamu baako baagize nebagamba naye ng'otufuutiika nnyo koza kati ntulangako omu ne tuleeta emboozi ne tulanga owokubiri ennaku z'omwezi 6 tugenda kubeera ku Mulinza Mulinza farm bagiyise the farm meat festival ngenda kwebaza nnyo omukyala bamuyita Asna yes bambi thank you very much natadde nabaddeko ne bakasuku tubatwalira olusaniya n'olwammwe lujja njagala lwange si lwaffe ne batwalira olusaniya ekituufu ne batwalira olusaniya Edward the Great thank you for the good work you doing y'omu ku gwe nkolikola naye omusajja mulungi ali bweru eyo ne bakasuku ne bagira omukyala n'anoonya Edward the Great n'amugamba waayo ndabye olusaniya luno lusitole eki n'amuwa enamba yange era omukyala tickets aziguze ate n'amuwerawo n'eddiiru ya December balina omukolo baagala ensaniya zityo ensaniya ngenda zibateerayo wano ngenda zibateerayo wano mugenda kuziraba nange abatulaba njagala omuntu agenda okunsasulayo tiketi y'emitwalo 15 ekiro kimu only day
then woba ogenda kubeerayo ekiro emisana n'ekiro miliyoni emitwalo 2 emitwalo 2 nga kuliko dance kuliko okulya kwekuwe bali mungulire etiketi nange mungulire wadeze nanga mungulire bayinza ogamba kate goli bambi mungulire etiketi okay anyway so bwekyo bwekitambula weekend wabaddewa nina bejana tugendemu kansoke mbabuuzeeko soko babuuzeeko okubanga mulaba kyali wange walugembe das mwe bali kubanga mbeerako nja kutumira ko mukyali wafali ku kamera mitalaga piper small guy tubeera naye abasajja tubeera naye wano ebintu kubanga bitambula bulungi nnyo ojja kunzikiriza ntumire kwa Antonio Medical Equipments supplier abalungi mu bintu by'eddwaliro obutanda bw'eddwaliro buli kimu ky'omanyi kikolebwa mu ddwaliro equipment as long as wa ddwaliro medical equipment be basinga okuba nazo ate ku bbeeyi jjukira ogendayo ssaawa zino bali ku Black November ekintu bakikola bulungi nnyo nnyo so gwayagala buli kimu ekikwatagana n'eddwaliro otandika eddwaliro banoonyeeko bali ku 07484 000 6007 banoonyeeko musobole okubanga okola ebintu ebituukana n'omutindo embeera esobola okubanga etambula ddala bulungi okay ngenda kulizayo bonna babadde mu Oberfest bambi mukulikeeyo nnyo ngenda kulizayo abadde wa Mickey Wine tugenda kuba tumugendamu just nayitiddeyo over the weekend twayitidde ewa Happy Powers okope badde wa Happy Powers twabaddeko wa Happy Powers ku sitting room ng'aweze emyaka awebunga mbala naye twanyumiddwa bitya twajumidwa bitya era kwebaza omukulu big guy yabaddewo kulaba nga buli kimu kitambula bulungi Kenny Bread oyo no ye booking manager wa Avapeace oba ye booking manager wa Jeff Chiwa yabaddewo mu nsonga zonna nga buli kimu kitambula Vampino yakubye abaddeyo nangamba kati no yekwesemu ayina byafumba emmasa ayina mu Jamaica yeka gwe tulina Uganda ayina byafumba yasa agambe ekintu kimu ayina gyali alowooza kiddako definitely yangambye ayina ekiddako kijja nangamba era tujja kuba twogera bulungi nnyo wabaddewo abantu bangi teri muyimbi agamba mbu nagwa ate buli omu agamba kyendeeta music muzimu actually nkyovula ne bapromoter emusala leero nagamba wallahi sijiddamu naye luwo olwo azinzo zitekanyanga zimusala n'akolemu n'erama kyekimu n'endongo osobola zikuba ennyimba 10 ne zigaana noyimukira mu luyimbo olu nduyitawo ensi yonna negamba ati yaleese luno nengamba kulisa mwabale wano lava manyi wa afi kyenalabyeyo nti mikwano gye jazze era bambi nabaddeko ku status ye ndabanga yebaza buli muntu sebo naffe yatugambye twabala egenda twabadde agamba nti twamulaza omukwano ekitengi kyaddugadde oyenga nze netudde nekijjeddinga anze ndi wa kitengi anze mbawalumbi jeddinga ate no ekyewukisa ebitengi sisukka bibi era oba oyagadde asona akunyumiza emboozi agimaleyo funa bufunyi kitengi nkakanywa ekyokusatu oba tegujja kuggwa naye nga weekend nze kyenja kuwandoza weekend ndoza nange wenabaddeoka tazunze nnyo anyway so tutandika abantu kadi nga bazi Duncan tutandikire ku nsonga za Nuupu twalabye ey'ennebbi byo byagize total ne bikyankalana card oli bamaze n'omulangirira ayisewo an opposite after ekintu okuba nti no kyaganye embalala waliwo azizaayo card buzibu ki manyi nti lwakuba tugenda twogera ensonga zino abamu ne balaba nga ffe abayisa mu makulembeze amaaso naye tuba tuyisa mu bantu maaso tuba tukuba tooki butya vetting bwe yatambula nengi gyakola ki gyakwatibwamu bw'otunuulira ku vetting yes kati for that interruption Duncan obadde okyagenda mu maaso mbadde nkugamba nti ongambye obuzibu vetting teyakwatibwa bulungi oluusi twogera ku bintu bino ne bagamba nti gundi oyo ayisamu gundi mubakulembeza amaaso gundi oyo byayogera tabitegeera naye ngenda kuzzaako emabega nga bakamala bw'oba ozeeyo mu mboozi mu kati gye twakola bali bakamala okulonda okugaba kaadi ne mbagamba nti omubaka omu gwebawadde kaadi eya Mityana North si mutuufu ekyo nakyogera bwe mala kyogera ky'omukisa omulungi President Kyagulanyi n'akola ki ne wabaawo ekyapeninga very fast bw'atuukayo mu laalizi ezasooka reaction yagiraba ng'ekituufu gwe baabadde talina maanyi
Ng'ate balese yalina ki amaanyi era bagikyusa bunnambiro. kitegeeza akakiiko yakalekera buli kimu okukola bye kaali kateekeddwa okukola tabirinaamu mukono Yes. kuba waba yalaba ekyo ekintu n'abayita n'abagamba kiki kye mwakoze. Andi bwe yatuuka Emityana. Andi omanyi lwaki nkubuza ekintu ekyo abantu bagamba ye yagaba kaadi. Kaadi azibamu ne percentage. Lwakuba nti kati ngenda okuba nti ye Kyagulanyi ng'omuntu abeera ku kitebe. Bamuyita confirminga. Yes, ne bamugamba nti ze zino zetulonze. Bano betuwadde. Yes. Atajjuka naye yabasindika ku ground yabagamba nti percentage esinga zibe ku ground kyebataako sente ze baazirya. Bwe baziteekamu bazirya. Nti of course kubeerako facilitation kubeerako transport kubeerako biki. Yes, kati sente ze baazirya. Yes. Nti President Kyagulanyi ekimulaga nti sente bazirya eza vetting ogenda ku ground. Kwe kuba nti naye nyini bwe yetuukira Emityana yalaba nga waliwo ekizibu era n'abayita era yayita omubaka waayo alina kaadi n'amwanjula ku stage ng'abantu bakoze bati naye oli gwe bataawadde kaadi yayitawo buyisi teyalinya nakatuuti obanga omwana atali wawaka nga bamukwesa abagenyi nga bazze banamalano ne baje ne babuuza ye neyesaza bwesaza mu lujja abagenyi ne bagamba bambi akana akalungi bambi omwana waffe baba olusi bamumanyi ati baba bamumanyi naye nga olubalima mukwezi nasala mu lujja bambi akana akalungi kati nono omubaka kyeyakola kuba yali akimanyi nti asinga oli gwe balonze amaanyi n'ayita mu lujja naye kyeyakola n'ayitako mu lujja bw'ayita mu lujja President Kyagulanyi n'agamba tekisoboka oli muyisi nanja ne katuuti waggulu abantu mbanaga nti tebamufaako ono ayitawo buyisi abantu bamugoberera bamutunuulidde nadda n'ayita cabinet awo yakola ku vetting n'agigamba bino sijja kubikiriziganya nabyo kadi mugikyuse mugiwe omuntu omutuufu nekola ki nekyuka kati kyekimu kye kigenda kujja nono omusajja w'embalala omusajja w'embalala so nga tunagenda kuw'embalala enebbi kyabadde kitya kijja kitya omuntu okubola nga ati wali wona n'abaabigiza ati ne batuuka ne bagamba nali unopposed nzijo kigamba nti enebbi naye wabaddewo yamwesimbyeko nti kyeki nkugamba nti mbanya tukigatte wamu n'ow'embalala okay nti embalala nze kyenasoose okuwulirayo oyo omusajja gwe bawa kaadi tabeerangako wa opposition akakiiko ka vetting tekakola kimala kumanya nze nina gwe nkobedde nangamba oyo omusajja bamuwa kaadi naye tabeerangako wa opposition ebbanga lyonna eryaddala kati ekizibu ekyaliwo nti ono bana abantu kikyenkuga nti aba vetting tebagenda ku ground kutuula wansi kukola kye balina kukola they don't perform their work baatuulanga butuuzi ne bagamba tukoze tutya nti katukole ono ne bamuteekayo but nyako omwana akola ne Nina Rose ali kutumya Nina Rose agamba y'omu ku team eyagenda ku ground naye teyagamba ye embalala bamusindikako basindika nga abantu ab'enjawulo maybe bano abantu be basindika baddanga mu maloji kati be basindika babakwata omu ku omu nga basaba bajjeko sente kuba ninako yennyini yangamba yeeyo ewe gye yalaga esajja kugamba gwe gundi gwe wakola olugamba ninako omwana yangamba nze nno ali omu era n'ambulira ne gye yalaga era n'ebifaananyi nga gyali n'abindaga kati bano abaana be basindika ku ground babakeberako okulaba nti bakola omulimu omutuufu bano abaana omanya ekintu kya vetting oba bano bwe bategeranga abaana be basindise nga babawa kyoja anje nkugamba nti ekintu kya vetting kiba kirina kuba bwekyo sigenda muntu tebalina mumanya sigenda kusomesa bantu ate sina gwe nenya kati tunyumya mbonyumya of course kibaddewo bojja emakindi wano sindikawo abantu bana naye nga buli omu tewali amanyi munne ate osindikeyo n'ababega bonna nga tebamumanyi bana bw'oba osindiseeyo osindikeyo n'abalala babiri nga babega abo abana ompulira vetting obuzibu bwalina kyeka basindikanga abantu ng'enjala ebaluma ng'onaamanya nti bakusindikidde dayasi nga sina kindi omubaka gwe bakubona agambye tugenda kusindikayo dayasi alabe ground bweyimiridde aye dayasi yakulambuza akuyisa yakuŋŋanyiza abantu be tera omusajja waffe tumumanyi omusajja w'embalala yasinziza okunyuma nti omusajja w'embalala tabangako opposition onteka kyemugamba naye bonna n'ab'embalala beewuunya butya at least muteekeeyo omuntu bamukuba akatuna bamanyi nti bamukuba naye nga tasudde obusuuzi ab'embalala beewuunya butya bwe yafuna kaadi ne lwe yagifuna beewuunya kyokka nono bantu bankyukakyuka abo bola ab'embalala naye beewuunya bwe yafuna kaadi
era siamujuka yo omusajja bwa malofuna card banja bayogera ne bagana edda sebo card ya mancholo lwakuba nti card bwe bamala ogigaba tokkirizibwa gikuba mu bituli lwansaba bwogikuba mu ebituli bwofuuka omubi oba okuba kibiina ontegeera naye nga nyingi card yawe zaali ziyitamu bwe ziti nga zirina okukubwamu ebituli na nyingi nawana eno za kafansonyi bakyatidde buti kafansonyi kugamba bwenjizayo nayita wanga nze walugembe I know kafansonyi ke kabasumbwa naye nga nazo bazisama kuba mutali maki nze nakuwa ekyokulabirako naye nkugamba emakinde we tuli nze omuvubuka yawangula looto simumanyi ninga ndiwe emakinde looto gundi mutabulichi wa Kyagulanyi yamuwangula simumanyi kyokka ndiwe emakinde mwembeera mwensiiba mwensula yawangula ero sieve 3 yo makinde omukyalo yava kawempe ne bajja namusuulamu omujukira kati mubiseera ebyo nga bwobyogerako boyogedde bubi naye kati ekyamukisa omulungi nti biri mu kuvaayo byogerwa ssaawa zino byeyoleka ebiraga nti bwe twagenda mu vetting twesuulyayo gwa naggamba bula twateekawo buteesi bantu nabiki bye bagenda kukola ki nti kati ssaawa zino osangira omuntu nga tugenda kulonda nga 14 asuulewo tawulo nga 12 ngebule naku 2 ate bazisulawo mu kaseera akabi nga tosobola kukyusa ontegeera so nze ngamba ekintu kimu bino tweyongera obiraba kuba owenebbi naye owenebbi ewagundi naye tabangako mu opposition owenebbi gye bamukuwaako n'obujulizi tabangako muki mu opposition bamuplantingawo buki buplanting era lwaki gundi yawasajja baplanting abantu bana musuuza okuplantinga obulamu baplantingawo abantu lwakuba nti abamu mukama yaleeta abamu ne batafuna ki kaadi naye nga bulamu baplantingawo abantu okitegeera aso mu mbeera eyo nti bwe kiriwo kizzeemu okubanga kikolebwa daasi kati wano wakulaga nti muyina okugenda ku ground muyina kugenda mu ntebe zeetooloola bwetooloozi mwe ne mutuula mu ofiisi ne mukola vetting eba ya ku ground kulaba nti kaadi ekuyamba ne ku ground kwoli ku ground basindika be batali batuufu anti be base ekyo si kyono gwe basindika obula kyakakiiko ke bawo okukola vetting bayitaga omuntu ng'oli mukugu ekimala ofuna abantu bana oli waavudde muteekewo omulala ddeyo naye alaba bono kyakoze kituufu muteekeyo ab'ekiro 2 n'ab'essana 2 naye nga buli mutamanyi munne ono wavayo olinga addayo gwe ddira owa vetting omugenda kapiripiti nga bevigireta ba Piero abaifine exams we bakola owe Masaka musindike na kapiripiti baleetera ddala amanyi nti essomero lyatali yagala oteka kyangamba kati mu mbeera eyo gye tuyinza okugamba nti kyazze kati tugenda biraba daasi bingi biruma naye tetulina kyakkola ensi bwetyo banange anyway ngera kubagambawo oba oyagala emmotoka ennungi oyagala okubaamu n'akamotoka nga weevuga ng'oyagala okuba emmotoka etaakumaleeko mirembe nga newoona oba otuusa ogitunda osobola ogibaddiza ne bakuwamu endala n'oyongerako bamuyita Sula Motors. Sula Motors yeka mu Uganda yatunda emmotoka abalala simanyi nkugambye Sula Motors only enamba y'essimu kweri okwo muka video akaitawo osobola okumukubira akasangibwa mu Makinde ne woba oli Mbalala Kisoro Gulu Arua Kapichora wa as long as oli mu Uganda ekigambo kikwatagana n'emmotoka kubako y'essimu Sula Motors bagisobola n'ogikuletera wooli n'okebera n'ogamba nti kituufu buli kimu guba guggwa so Sula Motors gwe tugenda okutambula naye bulungi nnyo okukola bwetutyo ku channel eno bwetutyo okay Chosen Becky okwanjula ke kwancha Chosen Becky atukoze ebigambo omwana oyo ayagala amawulire omwana oyo kati kankuwa emboozi teri mbega asinga ku nsi eno nga ex-wo teri muntu asinga kuba mbega nga muntu gwe wakyawa gwe mwekyawa buli kabi kokoza akamanya buli kalungi kokoza akamanya nkugamba byaki lwaki mbyogera mu mbaga ya Chosen Becky nabadde kugundi ya Mickey Wine show Amiri najja yada ayitawo ne mugambo waayo olaga wa emere esiriira nti muli wano nabadde ate singa sabadde ona banjulira ogamba kale nabadde ne Dr. Kwef nabadde ne Oga ogommanyi nabadde ne Oga nga tuli awo basatu tukuba kibozi n'atwegattako kati
gundi kwe kumugamba ani Dr. Kwef namugamba umanyi namugamba ndabye nga abantu bakuvugira interview naye oyina ebintu byotalina kwogerako omuntu wakutuza mu interview mugambe gikimewa ku restaurant naye ku restaurant omugambe mala kola ki salanga kulya mmere nakalanga hakube kule mmere olye bwamala okulya omugambe odde bwewooma kati gendo ogyogereko abantu tifumbe emmere ewooma ne mugamba ne bangamba omukolo gwa mu weekend ejjo beri nangamba lwakubiri nga nawe omanyirwa mukaaga Wada lumanyire lwako nedda nangamba yatuwakanyiza ku speed nga buli kimu akimanyi nangamba buli kimu kiwedde emikolo gigendagenda maaso ku lwakubiri mwe mulinde mugenda kulaba zi video omukolo gwa nkukutu baagala mbu gube gwa nkukutu ate benyini baagala guveeyo mbuuza lwaki soko mpaka akantu ako waliwo akantu akaliyo bo benyini batulaga nti gwa nkukutu ako akantu kenyenjagala nawe osinzira opinion yo eri abantu kano kuba kakati Chosen Baker atulaga bwati agamba thank you everyone that has helped me in this and all that has been supportive. I don't take it for granted. You have shown me love and I appreciate my sweet people. You all owe me lots and lots. However, I'm here to inform everyone that I'm so sorry. Our introduction was stopped and will not happen due to personal reasons. I'm so sorry for this big disappointment. It hurts and I'm in pain, but I'm deeply so sorry. Thank you for going a great day. Kitegedde atugamba mbo omukolo baguyimiriza si aguyimiriza baguyimiriza naye nga omukolo gwancha wabyabufuzi nedda kwanjula jukira bakola okukyala mu nkukutu ne kutamanyika ne bawulira ensaalwa kati ekyo nze kulwange nsuubira simanyi kigwe kyono olowooza ayinza okuba akikoze okwagala okutegeeza abantu nti omukolo gwe gwaddi kuba alabe teguli mu bantu ate Chosen Baker omanyi muntu wasape tegenda beeramu tokikola anti nkubuulira omanyi kati kankubuulira ekintu kimu ebintu byonna yabikola nabimalayo omukola otenakola kwa olwedde bakimanyi nti obbaawe ekituufu ate byomwagala yabiraga nebikola ki nebigwayo that's why nti bavuze ekintu kyabwe mpaka ku budde obusembayo nga balaba tewali bikola ki webiraga webitambulira nti omukolo baguvuze ne baguvuga mpaka producer tebakola bwe batyo tebava ku kamera bino tobimanyi nti omukolo baguvuze ne baguvuga ne baguvuga mpaka ku ssaawa esemanga nti yakola ki tewali amanyi kati ssaawa zino bwe budde bwennyini wagweteere mawulire naye mugussa mawulire era abantu bakyakoze eki bakyaganye lwansonga tebagumanyi kati mutayinza ku opinion ku kintu kyaba takola ki kyabadde tamanyi nti naffe abatyogerako ssaawa zino tukikola mu nsobi lwansonga tebatutegeezako nga batambuza omukolo gwabwe bawa namba emu gundi budget simanyi bwa yabawayo yadde olwataano bali bamanyi yamini nanti tokikola genda mu maaso yani ensonga zaabwe ndwako nti kanze so nti abantu bade bakola ki bagumanyi kati ssaawa zonna bakuleeta n'ogubakuba beekanga bekazi wabaddeyo omukolo gwabwe ye tebagera guba nnyo attention kino olero yakyogedde nga already n'okutimba mu badde batandisa otimba tasazaamu atya nga batandisa otimba nakati bali mu kutimba ani agusazaamu naye tamwogera agamba bw'oli wagamba it has been stopped tagamba nti ffe tugustopinze agamba waliwo abagustopinze tawayiriza omwana tuddi gundi amiri mbu yataddewo esasage jessica nekirala lwaki bino byonna bizze ssaawa n'omulaba nti ayogerako ekyo amiri jjuke ennaku zino abadde trending Amiri Foods by the way mugende muri emmere ku Amiri Foods eri wali impererwa ku mafuta ga bayita Starbucks awo ekyengulu kati kuba Amiri yabo twabadde wa gundi yakoze interview ayina akantu ke yayogedde wakalabye yagambye muno nze ne bwendi ne woli bamukwano gwanga tubadde tusula fenna sola kuddamu ku introduce nga mikwano gyange eri bakazi ba yes kati bali ngagamba bali bamukola banoonya engeri gye bajja Amiri ku social media ya atakatenga Amiri yaleetwa omukazi ku social media nanti kyankugamba takitegedde nti ssaawa zino Amiri interview gye yakoze ebadde trending njirabye trending yakumanya ameka abiri kati n'amanya gano abiri ganoonya butebe gajjeewo kiri ekya Amiri batuuzeewo ekyabwe bakiriza ba blogger babeere ku mukolo ompula kyankugamba baba inviting gundi ate abasinga ba blogger abangi naye kenyininyini akyekolera
Amiri abasinga ba blogger bangi okimanyi nti Becky nakuyita ne Amiri nakuyita okimanyi soka genda wa Amiri soka wa Amiri oteka kyangamba ndi kati sawa zino kintu kya Amiri kyadduse nnyo naye kino gweke nyini nga dasigo kinda zino kina zambali sachi tewali ayimiriza mukolo naye omukolo gubadde gubulamu okuyingira mu bantu bagumanye so nekana kiwande kubatu wadde kino kigumaza omukolo gye guli enkya tugulete mbantu kati baagala twogere ku mukolo nga kye tukoze sawa zino nabala bakyogere then enkya tulabe ku bifaananyi by'emikolo so esinga okwewunyisa ex wagumanyi amanye ebikwata ku mukolo n'okusinga abamanyi n'ennyini mukolo bawe yagumugamba Amiri bawe alina gwatuma just oligo batuma abanga aleeta olugambo naye baba mutumi n'aleetewa Amiri era kyembula bwe yaleese olugambo mwaddemu embaga omukolo kwakwanjula kwanjula kukyala bakumala nako tetwakumanya kati bawulira bubi kati so sawa zino balwanagana Amiri ku social media kujjawo Amiri bigambo byayogedde bayiseewo ebyabwe naye olwedde biri byatambudde onfuna mukutambula kati eno scenario gye naalabye nga abantu abasinga bali ku saidi ya musajja tekitera kubaawo buli abasinga babeera ku saidi ya mukazi naye eno scenario esoosa okubeerawo nga abantu abasinga bali ku gundi ya musajja saidi ya musajja so kati Becky bafuba nnyo okutukako omukolo sobole ogutegera nti gukola ki gyeguli era kye kyagubalesa tetayinza kansolinga mukolo gwo gwotekedde ebbanga nga gwankya newa kansolinga leero nga ne kansolinze Becky nyini ogumanya nti kati ngenda mu mukolo ng'olwedde omukolo gumaze okukola ki omaze okutegera nti genda beera ngenda kusoma mwezi ziti era tugenda kukola bwetu ndi bakansolinga nge bulo olunaku lumu jasi gubadde gubulamu okwogerako naye tugwogeddeko kyamusamwa kati nga bali abatabikola ebyo omukolo gwabwe gwajjanga mu bantu netukuti Irene Ntale ye muntu atatijja ku mikolo gye naye kati omanyi ffe lwaki Irene Ntale omukolo twagumanyi balema kyagwawo bugwe n'ekyantale wadde nti baali beeyagala ebintu byabwe era bakyala okukyakola mpolampola naye bulijjo gyebufaani gye bulaga twetulinda tulabe ani agenda okuwasa Ntale Lema nga tugamba Lema yavudde wa mukusuuza ekitegeeza tulina okulabayo ku musajja asinga musuuza oba kiki ekyasikiriza omusajja ono ogende wani naye gwe obuledde tukulabyeko nga weenoona emimwa n'omusajja tulabyeko omusajja nga atabulira abaana kyayi tulabyeko omusajja ng'asirisa omwana ng'aganya okwebaka okitegeera kati tukyalina kipe kikwaki era n'omukolo newe gunaabeerayo muba teguyinza suuka nnaku bbiri ogusooka ebifaananyi bigenda kujja tubeere tugabe banyumye nga tulina kitubagenda bongerako nkyo kuba omusajja twamudisikaasingako kyagwe ekino tumanyi tekyabagambe omukolo yagutaddemu sente omukazi kati omusajja sente azijja bwe yateeka mu gurupu basonde sente nga buli omu amutunuliza era sente 80% yataddemu zonna sente zayimbidde emikolo gy'emyezi gino ebiri waba baddemu n'embaga 18 tafisizaako yadde taliddeeko yadde enkoko ya KFC tazzeeko wadde climax kuba ndongo zonna ziri awo kwagala alina kungi eri omusajja najja kufuna ekizibu tugenda mulako ng'agudde eddalo omusajja bamututte maama ono ye bana bapakulanga mupakule ate omusajja alese omukazi gwe yazalamu abaana bameka babiri azzeewo akusanze n'abaana bameka bana kati bw'anaafuna atalina mwana alese mukazi we gwe yazalamu abaana bameka babiri azzeewo ono alina abaana bameka bana buli abaana babiri baana taata omu ye taata abasigadde ba Amiri abasatu bona ba Amiri kale kati ono omusajja olwedde omulese ne mawulire abakazi abali singo bangi ate abalungi abasinga kyoze ne Becky nga birina ensente basinga kyoze naye mulungi ate ngambye abalungi abamusinga sinagambako nti ngambye abalungi abakola ki gamba bakompitinga nabo obulungi nze ngambye amusinga abali mu audience temukuma muliro kati mu mbeera eyo era gundi muganda chosen yinza okwati omwaka ogujja tuyinza ogutuuka mu gw'omukanda kyalina musajja gwe ngani gwe katonda w'emikolo w'okwagalana andi nkuwadde ekintu kimu nti omusajja yamubba ku mukazi ng'amuzaddemu abaana bameka babiri omanyi bayibuli egamba banawe bakubbe tugetuuka mu gw'omukaaga
Akapoti nga gakaba gakomba. Kale Social media ume. Tumusabire busabizi naye mama ebintu sibyangu. Anyway, mbagamba nti no gwe nayagala akakoka akalungi genda ku Tike Chicken yawe machinde kasita womala okulya wali akamere ku paka last. Kati n'owulira ng'obulamu akakoko. Mulaba yeekombanga njogera ku nkoko ku chicken. Kati bw'omala wali okulya akamere ku paka last. N'owulira ng'obulamu akakoko tunula opposite waliwo Tike Chicken. Enkoko byonna bikika kya nkoko. Pipe by'omutwalamu ebya chicken, Tike Chicken ajagala. Naye singa omugamba nti ogenda mufunira kisododo. Ku kisododo. Naye mutabani wa Bebe Cool ng'ayimba ekisododo kifiirako. Taata we yamuwaga. Taata no kati nyo zenna ekintu kyemmanyi. By the way, like Bebe Cool. Ku baana abantu kintu kyemmanyi. Bw'omukubira ekintu ekyomukubidde aba yeebuuza kiki ekikirimu. Obanga amutumya akinoonyerezeeko. Naye bw'omugira ne kimuvaamu freely. Oba n'omugira kale kino kivaamu freely. Akivaako. Ate kisinziira kati bangambye wuyo akademi gyalimu eri Masaka. E Masaka bawuliriza nnyimba ki? E Masaka wali awuliriza Beyonce? Oba Jay-Z? Kale mwana amuleka kikube. Ate yali afa bana be bayiga oluganda. Sam Mugaga ngankubira. Alina kumugamba Joa. Gana maaso. Mugamba Joa. Okay. So kakati awo katuvuddewo. Waliwo video ya Bebe Cool Kenzo ne Eddie Kenzo ku stage. Bebe Cool Kenzo na Eddie Kenzo. Eddie Kenzo Gravity ne Bebe Cool. Video agirabi. Zanjirabi. Soko interpreting le mu video buzibu kiki kyabaddawo. Nedda. Manyi gondi manyi mugana musoza mwagala nnyo. Nange. Naye obusoba ine ennaku zino adduka nnyo nga tewali amugoba. Yagala performinga. Kenzo nkiddamu. Ennaku zino yevuga speed. Atya. Adduka nga tewali amugoba. Atya. Luyimba kyolo abaddeyo. Amawina. Kenzo yayimba amawina. Wa Gravity. Kati baba Gravity teyabaddewo. Era yabadde agenda muzindalo Bebe Cool namukola bwatyo muzindalo n'agumujja. Ati kyenkugamba nti Kenzo ennaku zino yeetadde ku pressure. Adduka tewali amugoba. Kyokka atunula emabega alabanga wali amugoba. Adduka ekisiikirize kye. Kubanga oluyimba olwedde baba Sam ndi climax wano. Mugambe wabajja yabadde alina okujja. Aleka kwekisunga teri. Kati nti Kenzo mukudduka emisinde nga tewali amugoba. Ensobi agenda okukola ki? Nti nze natubidde video bakubya amawina nkyeza Gravity yakola ki? Nava eri wansi najja. Kenzo nadduka emisinde n'ava wansi n'alinnya stage. Ng'alina omuzindalo ogutayogera. Alina omuzindalo ogutayogera ate asikako Bebe Cool omuzindalo. Bebe Cool n'amukola bw'ati. N'agusigaza yaddayo. Ate mulamu bwa bulijjo kye bali tumanyi Kenzo yasembayo kulaale. Bwe nawulira yagamba Eva yalina osembayo. Kati ate yazza ati asooke Gravity. Kale Gravity kyatumbidde. Bebe Cool yakikozeeko bw'ati. Manyi kati waliwo ekizibu kimu. Musuza agatuuka ekisala oze buli muntu tamwagala. Ate alaba bano baboyi be ate bagenzeewo oli. Teri boyiwe. Bano baboyi be Gravity boyi wa Kenzo. Ekyamugobe wa Kenzo ki? Simanyi gwambuulira. Ekyamugobe wa Kenzo butafuna. Ngiwa Bebe Cool yewali okufuna. Okay. Munsana mutambula buli mwatambula mu kufuna. Tewali agenda kukolera gwofuna yakole ki? Asigala atyo. Onteka kyangamba. Nti Gravity bwe yalonda ko wakati wene wa Kenzo ne Bebe Cool n'amanya nti nakuba na Bebe Cool. Nti wakawaka yatambula ne Kenzo ayinza kuba nti yakola ki? Teyafunamu. Abana bona nasigaza Kenzo yasigaza Green Daddy yekka. Ndenga nesi kyamulaba. Simanyi bana yadduse n'ava simanyi. Onteka kyangamba. Ayinza kulaba adateka munnyo katafujamu. Nze kati musuuza kyangamba ekintu kimu. Waliwo ebintu ebimu byalina okulya akawaani. Nga bwe kibaawo Gravity muleka ayimbe muwina we. Omulala ayimbe ogalewo nga bujja bwo. Nawe tunaviira mu campaign ze. Tukanava mu campaign nga abantu baswadde nga baweebuuse bebya ddala. Nzomanye musuuzo kyali wange era mwagala nnyo. Nero kwanza nagamba ndikakira kambuzi. Nze era bw'okola ensobi nkugambirawo. Nze nagamba bwe mbanja kupana eno. Das. Sina munabyafuza abantu mye. Sina muyimbi abantu mye. Kwata mutwe gwange ne nja kupano yo. Kitegeeza nze ndi waddemba okwogera ku buli kintu ky'oba oyita buyinga kikiri mu ddiiro. Nze sina mutwe gwe nekubirako side oba side. Kyekimu kye nalabye ne Chameleone. Chameleone yatudde yabadde ku ki? Kulaale. N'agamba mu interview katono kanka. Mwe bukyali bwa Boli guy. Boli bwa Bebe Cool. Yamwogedde nayo buno bukyali bwa no stoppable.
temuko ayine kigambo kyakozesa nga alinga abavoola abavuma mukaawo era bwe yabadde amaliza mukwata nze mukwata eri mwagala okundabisa yamaliza n'abaga bombo kirati era abaga bombo kirati tugera kuva mu campaign zino nga waliwo ebitaga abantu betyobodde lwaki abantu besange betomere bantu besange nga tebakyawa bannaabwe ziddiiru naye nga kugundi kati toyinza kuŋŋamba nti no kwera instance gyetubaddeko okusooka eya Bebe Kenzo ne Gravity nti waliwo asobola okufuna ddiiru omu ku bo kale n'agamba nti alowooze ku oli eyaze n'akola ebyo ajja kugamba naye mwana kyaloyo wambwa baateekayo play yange najja n'agikola ki n'agiyingiramu aso kati nalabye Chameleone avuma Unstoppable stage live kati eyo ndowooza tugenda kitwala wamu kati obuzibu bwe buli buti Chameleone tayagala nko ku Alien Skin yafumye ba Unstoppable ate Unstoppable yali Bebe Cool yali okulembera abantu era yayogera nenya Bebe Cool no era bwe yagala Bebe Cool naga bukyaliwe okigera ngavuma bakwata video kati mu kyo nkugamba nti ki Unstoppable eno muganda waffe gunti yagisiima Chameleone ate yamuwa ku sente eyo tabibala wokulembeza omuntu gwatayagala nti Bebe Cool yakulembeza Alien oteka kyemugamba producer atujja kumulamwa producer ngena mugoba nti Bebe Cool yakulembeza Alien Unstoppable yes I remember naye ngenda tuukawo kuba wongambira byamukulembeza waliwo yavudiyo n'awa analysis nti ebintu byali byani bya speaker byemugamba mbuno era Bebe Cool ezo sente za naye bamuwa mpembe zali za speaker biki tugenda tuukawo nga waliwo bana yayogereddeko ebingi then kati wano bino byonna ebintu byetugenda vaawo tugenda va mu campaign tusumbuwa abantu campaign bya byanfuna kasawo zino ebyenfuna ebisumbuwa abantu naye golaba ng'oli yali adda ssente aziridde mu campaign 5 akyalumirirwa olwa campaign emwene egitulimu onteka kyemugamba nti kati sawa zino omuntu yenna alwana asobola okuba nga yali ku mwanja gwa campaign abenga yasinga okulabwa ani mbubalina mu birowoozo nti ssente okuyiika ennyingi mu campaign ziyinza okukoma kweno campaign eziddako bijinza okuba ebirala ate okujjako zigenda kuba Kyagulanyi agenda kuba president nga campaign anti kyovula abaagala bali ezino kati bali ezino tamu egenda zezibasumbuwa sawa zino kyenvula bakulwana kwaki kunki era nze nebaza nnyo kyali wange Alien Skin yagamba sigenda kulwanira mu campaign kanzire mu kabira nkole ki mpomole ntuule kono abantu bamanyi kiki kyagoba Alien mu campaign era mbagamba Bebe Cool tayomba nkona Alien yamubba ani yabba zina birabye ku social media Bebe Cool tabbanga kwa Alien just mu obuzibu muyina mumanyi buli gwe musanku ku TikTok nga yasama nti aba ayogera mumanyi buli gwe musanku ku TikTok nga yasama nti aba ayogera ali ntabanko Bebe Cool yamubaki mbuya musasula okuyimba ugaiti yayimba yazawa awoza mbwa yagala kawumbi kambuze ye Alien bamuwa sente mekogena kwa Unstoppable emmotoka giyimirira ezo sente ezo mugamba mbuno biki ze muyombera ne mbagamba Alien asise naye kitufu akimanyi mbuno ezo sente ez'okugenda egwa ejinja kolwe bali bamukubye tizali za Bebe Cool yamusomera mu ddiiru nga muntu mulaya musayira baamusasula chokate mbu natakula mulimu nga we yali alina gikola ne sene nazibba yali alina gikola ati awo kyesimanyi kyeje nganti bola omuntu ku TikTok nga yasama nnyo naddala ng'oli asamira Alien Skin baba ogera oli ayogera ku Alien Skin aba tayogera aba yasama lwansonga teri ayogera kintu nga kirinako proof waliwo enjawulo y'okwogera n'okwasama bino bintu byanjawulo bibira bibiri waliwo okwasama okwogera ku kintu kyolinako proof okwasama kwe kumala gasama n'oyasama n'ojejemba nebyotamanyi anti kati otulaba omuntu ayogera nga ate naye ali mu kampu teri ali mu kampu yesaba bwesibi mu kampu wemulaba yayimbawa yakoma ddi okukola nawalaba gula ne mama kabiri ku stage emu oli ataddeyo oluyimba agamba lujjeyo n'agamba muteekeyo ku vidiyo tewagiraba yogo obadde ogamba obudde oba njogera byabadde ku social media nze mbadde nga balala kuba olaba omuntu nze buli bw'osanga omuntu ng'ayogera ku Alien Skin ebiseera ebisinga aba kyayogerako kyatamanyi oba just ng'ayogera bwogezi omanyi social media eno ogiraba
abantu abasinga amayinti boyagala abantu bakulabe boyogera kwa Linskin ina abantu be ku social media baba jja kwambalira kushegera naye oli bwa bajja yogera kana budde yogera ta Linskin to yimbye ko campaign zino atoli muzi wa bikolobero gwe nkugamba nange namugamba okuleka campaign we zigwa va mu Uganda era namugamba kyoyina okukola in fact duka mu Uganda jive ye ngani nti bagenda musiba musiba mwana wa nyina omwagaliza ko musajja yamwagaliza de kirungi amaze banga kinga amuvuma ate wamma amaze banga kinga amuvuma ye ng'omuntu baba yalabye ku misango gyali ensimanyi wana misango gyali kese naye wamulabye akola ngani mu police abadde na office gyali mu nalabe misango gyono nga file ziri ebyo cyali konti ye mu office mwe yagenda emisango gyali ne bagiteeka ku billboard botuka ngosoma bana bagiteeka ku dashboard nga botuka ngosoma ko baba just mu nseno Uganda gye tulimu mulimu abantu nga baba ina kwogera ku muntu okufuna ababalaba Ontegera eno Uganda mwe tuli mwe muli omuntu nga kera ku machana yogera ku muntu nenga talina kya mumanyiko shige ate Uganda mwe tuli mwe muli omuntu ayogera ku muntu nga bachamwe emitwalo 5 amugamba tuvumire gu namuvuma mtano si mitano ola kyankugamba kati nze mbadde mu masabo yabadde ayogera ebyo ali ni si mwana wa nnyina amasonyo niweereja mu ndongo teyamukubirako simu nanaku nabo munanganzi ya mu ndongo n'ebizibu bijja n'ebifeesinga Alien Skin Alien yamanyi bw'amaliriza naki n'ebizibu ebisembyeyo yamuyambako teyavaayo yagambye video zonna ez'obusaale byonna bye bajje bakyabiterese balina campaign video y'obusaale wali omuntu gwe bakuba akasaale anti mune wawuli yagambye yabirabyeko nze namuwakanya anti wuliriza ngenda kubuuzayo ekintu kimu obusaale babutunda wano babutunda tebabisa wano mukuba nga babutunda yes polisi yali evuganyeeko naye it's a weapon anti polisi yali eganyeko okutunda ejjambiya nedda naye it's a weapon kati wali amakage bagana ejjambiya tebagagana naye but bw'oba ogikozesa mu bukyamu waba bagikozesa obukyamu ng'otemyetemye omuntu nga temaani kati ngenda kukubuuza olesanzeyo omuntu mukubono ng'atembeye mundu kitegeeza gavumenti etya mundu buno obusaale bya bulijjo bikuuma waka anti bagambye bigenda muzira obuzibu kuba birina babi tamuyamba oli yabirabyeko tamuyamba yabirabyeko kyangwa naye omusango gwe gwabula gwafumuka ngapewo temwogera bintu byesitategeera nammwe basobola kola junior nga yogera ebintu ebitagati wabula kati naawe obizzeemu era akolimira abantu bangi okugeza omusango gwange mwagubuuza takadde wakusanga kawamanyiraze gyebaleko naye mweyina engeri gye mweyisaamu nze ate simuyisaamu just wano kaba kayiseemu naye nga kyali wange naye omusango gwe bambi gwabula kyannaku yakubwa n'adafuna bwenkanya yakubwa n'adafuna bwenkanya bambi naye nsaba poliisi enoonyeze ku nsonga eyo egimalirize ate poliisi enoonyeza n'ebisago egibuze olwedde guba gwatuuka poliisi etubuulira omusango gwabulirawa ate poliisi yegikwatako kati yo poliisi wemumala okugera bikiwe omusango guyingira kooti gwaliwa kooti kati ogenda tojjuka nti baali bagenda mu kooti kati DPP baani abo balina okubeera n'ebyo ba DPP abo batubuulira omusango gwabulirawo ate nze ku saawa zino ngenda kudda ku sayidi ye balina okutubuulira omusango gwabulirawo twagala kumanya afuna obwenkanya lwaki oli kusaidiye bamukuba omusango ne gubulirawo anti gwawabira baga mu vidiyo tebamulabako ng'amukuba yawabira mukazi abantu balaba musajja yawabira mukazi nange nalaba musajja ate kati gwe ogwagala gukomewo oba yali musajja nga ayambadde empale mukazi buleke kakati musango gwabula naye ekisinga obukulu mu byonna yabalabudde mugende muyimbe kuba kampeyini wezinagwako ebyo byemusaba akawumbi okuyimba kampeyini teri agenda kukakuwa tewali buzibu kambuuze bw'atayimba mu kampeyini teziggwa ati mwalyako dda ku ssente z'abandi zagamba mbu bazibba wa ye yali akuta ensawo ya ssente simanyi kati waki yayiikibwa ebitajjudde lwaki akayirwa kamulali gwatalidde alekebe bajjako ssente abalabula atalabula nga bwe yalabula ddi kale naye mwani muwuliriza
Manze ne kintu kimu. Mwetereza. No, nze ne kintu kimu. Alien omulaba. Sango je bajina ya kugwa jijja kugwa. Bujibe sija kugwa tejijja kugwa. Eraga mbebebe munyivu. Ya manyi nayo banyiga nyinge yasuso nyiga munsi. Ato mutu tisa na mmwe. Ate wagambe teberi nako buzibu ate lwakyobuka. Anti muganti munyivu. Nene mugamba anyige. Sinze nayo. Oba anyige. Paka munyivu. Kyoliko banyiga nga Uganda efuna enchoka. Munyivu. Oba anyiga anyige naye. Banna. Kube mabere mu kyoto olwokuba abantu banyivu. Ayagala okugula ebintu China genda ku buy with Joseph wali okubanga China ebintu binayo nabikuleetera kwambuka house. Tujja kwekanga nga tumusindise China kutusombera bintu nga wano waganye. So buy with Joseph wanga achaliwo. Buy with Joseph ekintu kiba akikwasaganya bulungi. Nga tukyali mu bintu bya campaign. Ate kami alien skin yobani musasudde nyo sen. Wadabata yimbi. Nyimba ziba zikozesa era yakyogedde. Enyimba ze basinga okukozesa. Abawagizi ba alien skin be basinga okuba bangi mu campaign. Nalaba ne rulinga bakaya nabagamba twagala alien. Wavudda walo campaign zibadde leero. Ngala ine soka yonna eri alien skin bakutene falaga ya fangoni bakutene t-shirt ekefanya bya alien skin bazitutimbe bati. Oba yasindise abantu. Ya talina buddo. Kati bali kibalekawo. Oli wanga bako bintu byenga akongola bukola. Kati bali kibalekawo. Baliwo. Aba bagamba bikiwagwa. N'abali mu campaign. Balina bizibu byabwe. Ninawe nalabye. By the way, ninawe nalabye. Gravity nalinya ku stage. N'abagamba mwenna mugiwanike mikono ne jambuka. Nilida wago. Musuza najina bagamba mugiwanike abana bakola bati. Saakitegedde oba mu malo yimba nga muyita mu bantu nga mubagambe ebigambo. Chali wa musuza na inakwetereza. Yes. Chenyezo kugamba ku stage yemu. Inakwetereza musuza. Musuza wakabija yagenda yesule bay. Yagenda yesula value. Nenga wakabi. Mulekera okuyita mu bantu nga mumaze okuyita mbagamba mupokera ebigambo. Alien yakine kamala kuyimba nagenda nabo. Aha. Mwachikola ne alien wajagenda nabo. Gravity we yazze yebwe aleka abagambi si walabanga muzemo wanikira omuntu mulale eno mukono. Aina abagundi sibanyevu ndo okuba alien tayimba. Basanyofu. Andi wayimba agana abantu tabaleka. Ekyo bate bamwagala. Kati wasubuli omutaiza kukiriza gundi asoka akoleki. Ayimba ina campaign ze yakubya no side ze galuge. Omubaka yagenza okwogera nga abantu bali eri batambula nga bagenda. Kati kigendera kyo mubaka okuleeta alien kyabadde ki? Kusanyusa abantu. Ate amana agenda nabo. Alien si ayi. Kati boba oyisa alien akuleetera abantu. Ya ino sembayo. Oyina kumala kwogera gwe no Italia. Nebo akusooka. Watu sigaza muntu yenna. So, yembera bwete. Naye mwese kiruma abayimbi okubanga olinye ku stage nogira nze twali ku agenda ko kufango niyo twali ku beach Entebbe eyo nga ndonge kwa ndonge kubye kutte fiki yasoka ku stage fiki for maker mbadon fiki ga tugenda mujjako naye mabega kaawo mabega ko ga ne covid nezatana bakujja ngaji kube stage eri waggulu Kamiloni n'abagamba kajeveera ko tukitulidde mbabuza DJ asembya oluyimba kinalu babuli fika abo oluyimba yakalutandika we bati Kamiloni ngali ku stage ngemikono gikyali waggulu muyayingire kati abako kaba kugenda bugenze bwo andi bo bagitegeera kai kagena balabisi ngayi katate kiraba nnyo nga bambi bakikola bwategera nti yaddayo ngeri waggulu ngalinya ku stage kati emikono abakyabala kitya baba ina mabagizi batono mu sheye nga abantu bakyali ku vibe yono nabawe mu bakola ki nawe za crowd yama kati ate ayimbe nyimba biro lokusatu emikono gyonna jikka wotegerera ati yabadde ba vibe yoli kyaba guddekera wa Gravity Musuza kamuleke nesonyiwa nawe nze njogedde Gravity njogedde Musuza Musuza nnyo Musuza njogedde Gravity njogedde Musuza akadingana mwazemu mukwano gwange mwazemu twaddamu tetwagenda yo nawe sigwe yantwalayo nyimba oyino bwapise bakano ddayo ku reset ndi wano tasobola kumpita kati mujja kese
Wakiri omujjako ebigere. Nabera neraga pipe nga tonyo mpera chikomando. Be Fiki Gaza gundi era nawulidde n'omukulu omukyala era nga ayogera ku kya Fiki Gaza. Mwayita Fiki Gaza ne mumujolonga ne mumuvulunga ne mumala ne mumukozesa ne mumufulika papula ne mumusuula. Takyalina wasobola kuyita gundi oyo Fangoni boss. Mumwa Fiki Gaza ne mumwesangulizaako buli kitomi. Fiki Gaza yakaja. Simanyi omukyala wamulabye nga abyogera. Omukyala kyabyogedde. Yenyini gwe gobadde ogamba luli. Yaba atamidde. Andi Fiki Gaza soka n'obuuza. Alien wakamulaba emirundi emeka wa Fiki Gaza. Ewaka. Lwe baali bamukutte abapoliisi najja n'amutaasa nakamulaba emirundi ebiri. Yali amujja miwuni. Siboki. Ate namusanga mu kkubo. Yali agenze weeyo geti ya Fiki Gaza. Eri wansi yali agenzeeyo balina bagenda agenda okusanga ng'abapoliisi era n'ayogera nabo abapoliisi ne bagenda kwolwo. Yes. Okimanyi Gaza bamukwata. Alien yassa amaanyi mangi. Kuba baali bakolaga. Okimanyi nti yassaamu ne ssente. Kituufu sikuwakanya. Kati ate birabe mwogera byaki. Gwe abadde ayogera mbuuze Fiki Gaza bamukwata yassaayo maanyi genga nti yassaayo ki. Fiki Gaza kimusumbuwanga ye yalema okwezuula n'okutegeera kyalina okukola. Fiki Gaza y'obulamu bwe bumulowooza ndasobola kusandinga yekka nga talina muntu mulala. Ekikyamu ani asobola naye kati kikyamu kino akyakirimu asooke male kweta ategeere. Kati saawa zino ojja musanga zeewa palaso ate we yandisiyimiridde ate eri yabavuma yabayisa bubi wabula bwemaliriza ajje Alien olede Alien yamuvuma yamuyisa bubi kigala ne eri gyagenda okudda baba bakwekengera tebakuwa bulungi neno ne bwokoma wera tebajja naluli Gaza luli okufuna obuda mu palaso bali bamuwa lwansonga yali awukanye nani ne Alien ngate bagakulaga kwa Alien jangu tujja kuweruka aminga ompulira naye tayina ye ng'omuntu kyalina okukola ki ekintu eki kuyimirira nga yinaga nti kati tandise kyange naye byanabeeranga mu magulu g'abantu nkwawa magulu manene magulu g'abantu tagenda kustandinga kubeerawo era ajja kusigala ng'ali bw'atyo naye Fiki Gaza nga amagezi gemuwa Fangoni toddayo wetengerere sigala bwomu. Alien skin yanona wani ana kaseera bwe yabeererako yekka nga ndaba endonga tandise ofulu agisobola akwate munne mukyalo Betty batule wansi bamanye strategy endongo bagenda obunya ne badde yeetaagisa bamanye strategy bwe yagenda naye ate guni yamugambye embuno Galaxy ate gwe Media House mbadde manyi oteekeddwa kubanga ogatta abantu Media House lwaki ovaayo n'okuba omuyimbi singa kati yakuba oluyimba nga lwe luliko oluwamu tebasaba mwita ne bamuwa ddiiro lwaki oba omugira olumu kali waliwo Media House ezimu nga za kisiru era size zajogira gundi nebo bakubyeko ku Spice bakuba Alien bakubako Shiba noyo ne Palaso yenyini yabakayukirako nga naye bamutandise kati bakedde ku macha ne balyoka bakuba Fiki kati awe nkugambira nti abayimbi basiru nkiddemu abayimbi basiru lwaki bovuma abayimbi gwe media bovuma abayimbi abasuka mu bataano ate nga goyimiriddewo ku ndongo y'abayimbi abo nekyo ze mukola abakozi okufuna ku ssente ziba z'abayimbi abo abayimbi tugamba ti muganda ffe naffe toddamu tutegeka kuba omulimu gw'ogutulaze nti gw'oliwo okuyisamu bayimbi maaso TV zirimeka mu Uganda oba radio ezo nnyingi kyoliko nti eyo bwetankuba sibeerawo obeerawo okimanyi ali eniyo yagaanako TV omukuba ne radio n'ennyimba ze zitambula butambuzi bintu kati bwe n'abayimbi beeretera okubamanyiira kati era Gaza bamuvumye ojja musanga ate abeega nti kanje nnyimbe ku show ya Zina Fest ne mukole ekintu kimu bwe bakuvuma mwesonyi eyo TV mujesonyi nawe mbe babiri babagamba okuddamu oyita omuyimbi baatula mu boardroom basayininga zi contract Shiba kati kankubo bali lutalo ebyo so bivuma bibekulu nadda mbuza kyo akabi kano ke bali mune bukedde alla ne mukoti batuuka ebyo era bivuma musuuza n'omuyita nagabireke Shiba nega sibagugulana okakananga ne boardroom batudde ne signature zirumye kati gwe Galaxy of Mota Shiba omisa Mota amaso linge nchoge nakola Zina Fest omwetaaga ekyanyumira ate we baddingana we batine Shiba ne bakyukirawo ne ba Spice ne bakuba
Ningai mwejekeza mulaba atakolagana n'oligwe mukwata. Nedda kati yana kyaliwo. Nti babera na alien skin bakubanga palace. Yes. Palace baje naddako ewaabwe ne bakubali. Ni alien bado bamukube nako yesu. Yes. Era alien uyasa nagenda kusanyuka. Manya ngoni BS. Yemu ne sanyuka. Na abeno ne nabagamba. Bakuba muntu agwo batokolagana naye. Ne bafunira muwa. Basiru just abadukanya social media zayo Basiru. Nabo benyini abatambuli nabanyini Basiru. Musajja mugezi. Sisubira. Ngamba bananyini program ezi zitambula. Ba producers. Sigamba nanyini. Ba producers. Yes, baba Basiru. Kuba muyimbi omweta. Victor Yo. Wano. Ovumye Victor Yo. Ne Balamu Bob. Mbona. Wano. Ye radio. Washington ovumye. Bonna. Wano radio oba TV esinga okola ebivulu ebingi. Ngate bya bayimbi ba wano. Kati bovuma. Kitegeza abayimbi Basiru. Bamala okuba Basiru. Tebategeera mbwa abayimbi. Katata ababogambe bali bo Basiru. Kuba kibanga ngoli waggulu ku muti ayina ogutema. Olya ku ndongo olya ku bayimbi. Boteeka ate bovuma. N'abayimbi bano mbwa. Nze tosobola kunvuma naddamu n'ompita. Tosobola. Abayimbi bano mbwa. Amenyi mbaza wentero kulia nga baboggola. Mbwa. Daka. Dovu babayimbi. Mbwa. Alezo so kunvuma nenzire uwo. Mba ndi musiru sitegeera. Naka nawe. Omuntu gwemanyi yategeera ali omu. Ni mulodi. Yeka. Gwole musanze dinga ni modunga vuma muyimbi. Tavuba. Ne gundi ono muvubuka musawo muganda. Yavuma ko spice. Yera ina kyamukoze. Anti otomuga bali ambadde atavuma. Tavuma yo musajja lito. Bamuyita batya? Lito jo. Oturaba yangane na tete. Oyo bayofi. Tavuma abantu. Nedda sebo. Ni mulodi wale muleko ni mulodi avuma omuntu. Nimulodi tavuma by the way. Era ni mulodi omuntu gwe semba yavuma ndozo yavuma ku Shalom ye kate ne yamuvuma lwansi. Ate eshabu ne yayimba kubanda gamboza ate Shalom muyimbi. Shalom ayina gundi tebo ya feweri abembozi mukati ayina. Erudawa. Agenda kubeera ko Kevin Gardens. Fena baba. Ayina show ejja mu maaso very soon. Ngata na Twitter. Agenda Twitter. Ulango butandika butandi. So bambi tugenda kubeera naye. Of course agenda yatwise yangambi. Yangalura. Gwe Nobert ayina mawulire yalese manyi abantu bagewulirireko saagala tugambe mbuno bakole ki. Nobert ayina mawulire yalese. Ate goli mukwano nnyo gwa Nobert. Nobert yagambye nti Chameleone Scorpion Shaba neganga ya mba mwepanga mukomeo mugundi mulale kuba SFC yoyo mbukwa SFC koze eki ebalinze mbu bali ebitayidde no bajjula osobola okuteba lwaki ndi mu kusimayiringa bwenti kasimayiro kano nkakoereza famire yenkerebu amawulire genina breaking news Dr. Jose Chameleone ne Scorpion Ganga mudemu mulinye kulala ya President Museveni yonna mu Uganda wonna eryo fujo lyemukola ku bantu nabuzeemu lunako bwe nabuzeemu lwennyini SFC ye banoonya so mbodde mukole fujo mwala mukubira abantu kulaleza president mubba amasimu ku bantu ba president babasasule to make things worse mulepinze n'abakazi alimba Chameleone sekasi yokutambula neze mbizi z'abavubuka Mr. China kugamba otukotya kulalera president no yagala tolo mbulago oli w'amaanyi nnyo oli wakitalo nnyo yagala kukosa abantu bosanze kulalera president okosa abaganyi ba president ngalalera president kumibwe jje lya SFC twasoka ne tusirikane tubaleka nga tutwagala kukola lugambo bwe mwalaga nti mukyagala okunnumba kulalera ebutebo awo n'ensumulula essimu tuba nazo enamba z'essimu tuba nazo kolole bali bagenda bayola mbizimwe ne muddukawo
kati abayise embizi abaali basigaddewo era ngo bebekulu yabataasa kati wano baba bayita ku butcher ne babakwata ne babasala era waliwo lipooti endala mwarepize n'omukazi w'abanje Tororo alimba Tororo tiyabadde recent wano kati gwaki ogamba alimba mwarepinze kigambo kyenyi kyabasibako bamutwale mu kkooti ya mulundi gwakubira mwina newe ngana batwala empaliza nyamusira eyo ganga ya kamiliyoni ya Scorpion Shaba inze nakugamba nva ku boda ya Uganda ne Congo atete wewana mukomya kati ekintu kyensoso okulaba aleke bayita mbizi ajja kubazinza okuggwawo mu nsi ne batandika kukwata abo nga bwe babasala pozi n'ekigambo ekyakyendabye ekyokuleepinga si kirungi simanyi kuba oli akyogedde fedde tukiinaako bukakafu naye nga kyo ekyokubba amasimu kibadde kyeyongedde mulaale bwe mpulira bwe baatugamba era nze nafunako information emabegaawo eraga nti okubba amasimu kubadde kweyongedde ekyokubi n'okkuba abantu nakwo kufuuse ekizibu nalabye All Access yawonye owulira era baali baze kuba Nobert oyo era OSFC yabayamba yamuyamba Nobert banga ne All Access yawonye owulira omuvubuka wa Fangoni gwe bayita All Access ono yali wa Spice naye yayise watono badde bagenda bamugajambula naye nga Scorpion bakola ki Alien kinade ngwambe kyamugoba mu gundi ya Bebekulu yagenda n'abaana be batono agenda otuuka eri bano Scorpion Shaba ne babaga nti Alien akola ki ajja ne batika bus Alien n'agamba sigenda kubeera mu ntalo ki ezo kati nyense nsooka enzirekewa anti awo yalira sente za munne bamusasudde kuyimba tiyayimba era singa olutalo waliyo baani yandibadde omubi era gundi Alien era bandigambye Alien yatankudde abantu onfuna kati atambudde n'ovaayo oba osinga lwaki ekyo no takyogera kayogera biri ebyo ekisina nti oli bwe yatuuka bali bayita bagenda kujja naye kasaba nti Alien atuuse nabo ne balinnya ne bakola ki ne bajja ne bateekako ne bbaasi endala lwaki tebabyogera singa era olutalo aliyo bandigambye nti Alien ne ganga ye bakubye abantu nekyamukisa mulungi tebaliyo kati buli abakuba abantu ababaka amasimu bamanyi gye bava singa Alien abaddeyo ne ganga ye bandiga nti Alien ne ganga ye babba ebintu mu campaign n'ensaawa zino Alien ne ganga ye tebakola ki tebaliyo naye ebintu bibula n'abantu bakubibwa ate ekirungi bakubibwa oyo abali ku Fangoni wagwa All Access wa Fangoni ate ekyokubiri Scorpion Shaba naye bakuba omuntu bo tebagambwako bamaanyi ate nga bagambye SFC baagala ate ebyo bago bagiye eri muki okitegeera era baagala baveeyo kuba Scorpion Shaba talina kyakola mu campaign akolayo ki kati sente yafunye zaaki oba talina kyakola eno project gye nagamba lulina nkubuuza omukulu goloza lwaki agenda mu ghetto teyafunye sente yafunye emmotoka era yabagiguza sente anti nanti kati ate yafunye sente gwe mugabo gwe kaadi aginayo manyi simanyi kati kyekye nkugamba naye nkugamba nti Alien obutabeera mu campaign zeeyo yawona yamanya binaddirira tosobola kugatta campaign nga ziri mu Fangoni nga ziri mu Scorpion Shaba bali bagenda kukola jukira bali bayina amaanyi mangi nadamu byebyokwerinda abamikwano gyabwe biki okitegeera bagenda kukola effujo mu campaign ebizibu byonna mubiteeke ku Fangoni yakituufu bakuba abaana babendi babalepinge mugende nti Fangoni yalepinze eki abantu so mu mbeera ng'eyo ndowooza bongera okinoonyerezaako balabe bakimalirize ebyo bintu bitono nnyo neno bati agenda mu kajoggi gyewebuuza tubuuze bakutedde abantu leero ngezaako munoonya atubuuze naye tugenda tujja mufuna kubanga njagala nnyo gundi akasana tugenda kuba ndowooza tumaliriza tugenda vaamu gundi twabadde ewa Mick Wine lunaku lwali lwa mukaaga endongo nagirimu tebo nagituulako yatugulira tebo ate namusanga atudde eri mu lukale Farouk era thank you very much yatugulira yagula tebo kyokka ye teyagituulako n'atuulawa eri mabega mu lukale mba nfuna nti mugamba ate bosi ng'otudde eno nti awa no mbadde njagala naliyo abantu banyo begomba okukwata mu ngalo za principal abamukwatamu bamukwatamu suna n'akitegeera batamukwatamu we tugenda otandikawo simple analysis about gundi ya Mick Wine it was fun he outperformed himself performing anaayitawo nze bwe nali nsuubira ayina ennyimba ze yatwongeramuko ez'eddiini ng'ayimba ez'ebweru nga
asirisa n'ebyuma ne n'olyanga eddoboozi lyeryo. Ngena kwe nali simanyi nti Vox ina bandi ekuba obulungi. Gina tekuba bulungi sinza gwekubira. Naye nga yayimbi yakola bulungi nnyo. Vox tobayisaamu nnyo maaso. Nedda kati omuntu yakola practice emyezi 3 wali omusubira kola ki ne bandi eyo. Bangi bakola practice n'omwaka nene ebigaana. Bafu nnyo. Kazi wattu mwamufuukira ekizibu. Kaakati yaperformize bulungi nnyo. Njagala nga tunatuuka ku Suuna. Nali ne Nimrod nga antudde wano emabega nga antudde wano. Jamie Culture najja ku stage. Ne ngamba Nimrod Jamie Culture wakwatanga mwana. Bakuwembejja. Nambuza waki. Nimunga asololemera ku stage. Essaawa yonna akubawo ekigambo ky'otasuubira. Bamuleka n'ayimba oluyimba lwo lwasooka yekka. Kati wali amutawanyiza Mickey najja mu luyimba oluddako. Oba yaso either ku Bobby n'omulangira kuba baali batuddewe bati kwe kuli gwe yayita akasajja gwe kasajja gwe mpuliriza ngamba gwe ne bamunga tosonga mu bantu no nkusaza ekirimi kati waliwo omuntu saawa zino but it's good akola ekintu okisuubira nti saawa yonna osuubira Jamie Culture okugwedda ku stage nti Jamie Culture takyakola kintu omuntu neyeewuunya era nana katika Nimrod ngamba otegedde ote ne bagamba oyo otegeera wakubeerako so Jamie Culture tewali kyamaani ne baddamu era naddamu n'ayita omuntu omulala akasajja ne bagamba akirabika kitabusi talina kyamaani kwaka ne bomudiscussingako nayogera ku bintu bye byamuguddeko gwoba omulalu asiri mulalu sebo kubanga kati Jamie Culture bukyakola ssaawa zino kiba kisuuba era yalemedde ku stage naye oluvannyuma seconds ntono ne yeebuulirira kyenja okwebaza abantu beebale kugenda kubagira nze mwampita nze mwampita ne muŋŋamba nzijje mu show naye nayine byensumbuwa nga wamanyi era wansanga nkyabirimu naye nga mwebaza buli kizibu ekiggwa webaza mukano gamba kati ekivuddewo kapamba ekirala kati so mu kyo kye ŋŋamba nti abantu bawagira Mickey era Mickey yayimba okusinziira ku ekyo kyalina okukola ki kyalina okuyimba Bugembe yajja n'ayimba Pastor Bugembe ne beewamu akapera wakalaba ne Bobby and it was fun buli omu n'aleetera munne kanyuma kuba ge kasinga otambula ku social media banyuma wabula baali bagudde draw eviirawo oli n'amukuba knockout kubagamba mutya nnyo ekikofiro okusinga we mutya abasumba mutya nnyo ekikofiro okusinga we mutya Katonda gwe muweereza eyo ye yali knockout ng'ate nalabyeko abasumba abamu baavuddeyo abamu abakkiririza mu bintu ebirala byonna nga bagamba Bobby tetwogera nti olwokuba ti Bobby maanyi naye bwogera n'otunuli ensonga ezitambula mu ggwanga abasumba kyo kyekyo kati kye bali mu kukola asobola okulaba ekikyamu naye kiba kikoleddwa ku bantu be n'atakyogera kati n'atandika ku praisinga kimu naye kati no omanyize nze n'ekintu ekimu ekyo mbadde sigala kyogera nawe yankyogereko Dias teri musumba oba teri mubuulizi oba teri muntu w'amaanyi atalaba nsobi za President Museveni olya naye mukulaba ensobi za President Museveni bw'oyagala akole kinga gwe Dias akyogereko bw'amala okyogerako bantu bategere nti yabayiriddewo nekigasa ki kuba yaba yeetadde mu matimba ko nina ebintu bibiri wammanga Honorable President Kyagulanyi Robert Kyagulanyi ne bw'ayogera biki ku President Museveni tasobola mukwata nkiddamu President Kyagulanyi ne bw'ayogera bitya ku Museveni ne bw'ayogera bitya ku Muhoozi ne bw'ayogera bitya ku ani lwaki tasobola mukwata lwaki anti bw'okwata Kyagulanyi oba olaze nga akutte omuntu akuvuganya oba dictator awedde kati aliko kakavu kagundi naye nze bakugyamu mangu tufukire ekizibu oba Pastor Bugembe oba Pastor omulala oba musumba omulala oba faza omulala oyinza obutasula nga wagenze dda mu basement eberawo wali teri muntu atayagala ebanzigule 24/7 saga nnyo tukake bantu nti gundi tewayogedde kintu kino lwakwandi ffe twakiteekawo gundi teyayogedde nawe gundi teyayogedde bw'amala okwogera otyo abantu abasinga bagamba alina omwana omugenda agamba Samakula mwetemwogera Basamakula nabo babiraba ebizibu ebiri mu nakyogera emisolo gyafuna ombala kyangugamba Basamakula ba message nabo balaba ebizibu tolaba nti asasula omusolo olaba ayogera agamba message temuvaayo kwogera Uganda ayinza okuba nti tawa musolo guweza miliyoni 10
Good. Ompulira. Banzo kuongerako zile Ne ezo. message. Bwotaka Kazito oyagala ayogere kyayogere ki? Ayinza n'okwogera ekintu netaddamu mulaba bbanga lyonna. Kyokka mu Kibalama tukyamulaba tumenye ne gyali. Buli muntu lwokuba abantu bali mu kitegeera dayasi. Buli muntu ali mu struggle mu ngeri ye. Nze nyinza okuba ndi mu struggle nga tondaba ku front line. Naye ng'ate nina bembeererawo wansi eno. Nze nyinza okuba nga siri mu struggle siina maanyi. Oba nina bingi bye sobola kukola ki. Naye nga wansi eno. Ate olina ky'okola kigattako. Kati bano abantu bana balimba. Si buli muntu gwe kyoliko ni Museveni bwe yagenda mu nsiko. Yagenda abantu bameka. Bagamba 27. 27. Bali 27. Kyoliko teyalina bamufacilitating wansi eno. Bali bangi. Bonna bajja mu kamera. Tebamuyamba okuwangula. Si buli muntu ow'amaanyi nti alina kujja mu kamera. Abantu bo bonna ab'amaanyi bajja bakujjako n'asigazaani. Gwe kennyini oli munafu. Bwayogerereyo gy'oli. Kati ab'amaanyi bano mu kusirika baba ne teffaali lye baseesamu munda. Teri struggle eyinza ttambula teyina baseesa. Kituufu. Naye gwe bw'okera ku makya noyaga bonna basse ku front line bose. Bonna bategeera togenda kusigaza muntu n'omu agenda kukwatirako struggle. Bobby ke yagamba abaana alina agamba abamu mu ddeeyo tujja kwekanga nga tetusigaza. Golooza Bobby tamanyi. Ne Bobby amanyi. Nabagamba mukole eki musoke muveewo. Ne Bobby amanyi. Naye ayina naye waatoka n'agamba abantu abamu kabasigale muki. Yes. Mukava. Kuba ne President Kyagulanyi amanyi ayina bakyaliibe. Naye ng'ensonga zino bazimaliriza wansi wa mmeeza. Museveni ayina abantu 27 ne bakugamba nti awamu ayina abantu nga 10. Abamuyambako financially, abamuyambako okumuwa road map. Okyegera. Naye gwe oyagala buli muntu yenna oyagala ajje ku front line. Tekisoboka. Gwe kennyini oba ogenda kwemalako abantu ab'omugaso osigalewo ng'ogamba tewali ayamba. Anyway, kaakati awo wennyini ku mukolo wezaleetedde Ssuuna omulangira. Nabyeko abamu ku ba analyst ne nkitunulamu nange nenzijukira nange nkikozesa nnyo. Bwe mbeera ku muntu wansingako bwe musanga mu bantu simwefasa. Era ne mba mubuuzaako nkola bwenti. Kati ye asooka okuleeta omukolo n'omanya nti kati ayagala okola eki. So si ggwe kusoosa mukono. Tomanyi mbeera ki gy'aba alimu. Ekyo n'enkivaako. Ssuuna baamumya omukono. Olunaku lwa Sunday yakoze live ya ssaawa ezo. Naye nga buli line gy'ayogera mulimu erinnya Kyagulanyi. Yabadde tannava ku mukolo. Kyagulanyi yabadde ali ku stage ayogera kuba yawaddeyo ka speech. N'afulumya ka video ng'agamba we are not from Kamocha, we are from Munyonyo. Kabatuulemu. Ngamba omuntu yagukumye tannava ku Serena ku Sunday alayika teyeebaka. Saawa ezo. Oyo si wakubiri. Oyo tagenze kusayima omunene. Wali omulala. Sofa tetunafunayo mulala. Kibayo kyakuyiga. Ne Shalom bamwe bitabamu. Shalom sisiwe kyabadde. Shalom. Ye kati nze wembera Shalom swana no chega ne bagana nedda. Kuba Shalom tiyatuteko omukono. Tiyatuteko nga yabadde ayimiridde awo olindoza najja namukuba akama kati oli namugamba nedda. Kati Shalom n'amanya nti awo no go zone. Era nze ninako ne bakwano banywanyi bange bwe twade tututte olabe yabadde tutte Shalom okubuuza bwe bayiseemu namugamba twagala kubuuza kwani omukulu ne bampita emirundi 3 nabagambye nze besibikola. Kati goli musajja nze kati kankula ekintu kimu olaba wano wetuli nze wano wetuli Mawa ne Devicom bampise Devicom nanemerako emirundi egyo ne mugamba besibikola. Omuntu azemu happiness kunyumirwa. Nze happiness. Actually ne wetaba happiness omuntu wabazi. Nze nina wenkoma. Good. Mu bulamu bwange. Bwe ndifuuka ow'omugaso eri omuntu oyo. Bulungi nnyo ajja kunoonya. Nja kunoonya nze bandabye. Kitegedde. Nze bwe nabuuza ku President Kyagulanyi twali ku muzannyo gwa. I remember twali ku gundi ku National Theatre. Yes. Yajja actually fena yatubu yajwa na we twali na nkwata yali modwe eriwo.
kati nze sipapira muntu kusinzira mu mundu gye simusanzeemu kwamba saatambule naye kutegera nze kyabwe ne musanga tuliwo bana era simubuuza okuleka nga yalaze bw'abeera wali mbeera wano nenjira nti bwanziramu ize bwatanziramu ize kubeera awo mba sirina kuswala kwenkoze eki mba simusemberedde abatansemberedde kutegera kati mukyo abantu bano mbagamba ekintu kimu nti omulangira Ssuuna gwe wadde akatebe akatali kakulu wagenze mu ngata zaliki tebakuyise kwaze kuyimba ado yimba n'otambula n'ogenda bw'otabuuza Kyagulanyi obaaki nkuwulira naye ne munkole endala ate era mu bantu nga mu Baganda nga bonna bwe bali nakyo era si kya bugonjofu obutagira muntu obutamubongako okubuuza kweyagali naye okumubongako yamubonzeeko bya bimu era ate okubuuza kikina okuba nkoze ki so naye byonna gye biggwera ffenna tuli banda ya Nakalaama anti kati abantu baleese gundi scenario nti Lumusu naali ku gundi n'avuma abaana abateekayo gundi abateeka ebifaananyi bya Kyagulanyi ku DP zaabwe awo babadde batuufu balimubuuza omukulu naye abiraba ebyo olaba President Museveni yabiraba kati tewali atalina budde no ye era gye tulimu bw'oba tulabigenda ku social media oba oweerimba era oyo agamba mutagobera social media aba yeerimba mbu yagamba buli omu yali ateekayo ebifaananyi gundi anyway wetubadde olunaku olwaliwo olw'Essande omukulu atandise okubootaboota akasana kampiseemu ate omukulu w'ekibi kye tulina tukola tagula mazzi tagula juisi kati mubeera musana gubookya ne mwogera essaawa 2 nemwawukana nagamba tusula bulungi tulabagane nagula amazzi naye nemanya tuli mukasana bugajja kukola ki kubuguma amamba buuzaako nembebazaako kamera tubaddeko neraga payipa kyali waffe tusinkana olunaku olw'Emmande mukama asazeewo gijeeyo mbaagala nnyo